Ebya sipapa byandibanga bikyali bizibu ddala. Omwami Olim Charles abasinga gwe mutegeeranga sipapa omujozi w'omu Kampala ate era nga yaliko bba w'omuyimbi Serena Bata akomezeddwawo mu kkooti olunaku lwaleero ku misango emingi ennyo egimuvunaanibwa omuli obufere, obubbi bw'emmotoka, obubbi bwa ssente. Wabula yandibanga mu komera akyayinayo ekifo eky'amaanyi kubanga n'olwaleero omusango gwe teguwuliriziddwa. Oluvannyuma lw'okubeera nti omuwabi wa gavumenti tabaddeewo ng'alina emirimu emitongole gye bamusindikako. Omusango gwe gwongezeddwayo paka nga 24 omwezi guno. Wabula ekyenjawulo ekibaddewo olwaleero nti n'abamu ku bajulizi Omujapaani omu abaddewo mu kkooti. Ng'ekyo kibadde kiwadde essuubi abantu nti osanga olwaleero omusango gugenda kutambula guleme kubeera ng'egya bulijjo, naye era omuwabi wa gavumenti The reason for adjournment the state is indisposed. He's attending a training. Nsima olunaku lwayo tuze wano ku musango oba ku kkooti eya Chief Magistrate Court ey'e Makindye okulaba nga tugenda mu maaso n'omusango ogwa client waffe sipapa. Ekyennaku ekibaddewo gati mu kugenda mu maaso n'omusango omuwolereza wa gavumenti abaddeewo oba taliiwo kulw'ensonga babadde batutegeeza makya ga leero nti agenda oba yali agenda mu training okumala wiiki namba. Olwo omulamuzi n'atuwa olunaku olulala nga 24 guno omwezi tukomewo okulaba nga omusango genda mu maaso n'okuwulirizibwa. Kkooti yennyini esabye oba ebuuzizza oba mulimu complainant yenna omusango oba leero azze amazima tewali azze. Kansula yo tulabyeko ku Muchina ekibadde kiwadde abantu essuubi nti osanga omusango gunaatambulamuko naye ate era sitiri kukomyawo. Muchina yadde teyategeddeko nti omuweereza wa gavumenti taliiwo. Of course Omujapani ayinza oba teyategedde weewaawo ne fayiro tebagireese ofiisi atera okuleeta fayiro naye tazze. Kitegeeza bo bacommunicatingidde eyo ffe batutegeeza butegeeza wano. Naye nga 24 ffe era tuli beetegefu okulaba nga tugenda mu maaso n'omusango. Munnayuganda talowooze nti bino byonna bye bateekawo nti omuwolereza gavumenti taliiwo ate bagenze mu meetings endala ate biki tebalowooza nti sipapa baagala musiba lubeerera. Ekirowoozo ekyo of course bantu banjawulo balina ebirowoozo ebyenjawulo naye okubalungamya abantu abali emabega nti ekyo si kituufu kulw'ensonga omusango gwatandika kyalibadde kyanjawulo singa omusango singa tegwatandika naye gwatandika ne bayita ne witness asooka leero abamu tumulabyeko ng'ali around court kitegeeza nabo baagala omusango gende mu maaso naye kisinga obukulu kiri nti nga 24 era ffe tugenda kujja tugende mu maaso. Olwo olunaku tusuubira okuba nga tumaliriza oyo Omujapani okumubuuza ebibuuzo weewaawo tusuubirayo ne witness omulala. Singa ne kolera omuwolereza gavumenti tajja ki ekiba kiddako? Of course njasaba omusango kkooti egugobe. Singa tajja njasaba omusango kkooti egugobe. Kozi guno omulundi tuli mu gwakusatu
okuva we twakoma okuwuliriza oyo witness yasooka. Okubeera ng'ebintu mwe babibategeereza wano eno ate bwe babeera babitegedde balimaze kubayisa mu maaso. Of course jagaba kutuyisa mu maaso kulw'ensonga n'omulamuzi naye era weewaawo naffe tukitegedde leero naye gwe guno omulundi ogusoose leka tulabe kinaddako. Brief in English. Naye mwongeze ku ddoboozi. Gye tuli ssebo mulimu kyammwe bannaye. Kaakati ki ekibaleese mu kamera? Ekituleese obudde buno tusaba gavumenti etuyambe ku mbeera eno eriwo. Mbeera ki eriwo? Mbeera eno eriwo ya mukama waffe oli sipapa. Etutaase omusajja bamusiba obujulizi buzze naye tetulaba kigenda mu maaso. Bamuleeta mu kooti tebasalawo kiddako obujulizi bwajja buli kimu naye tetulaba kigenda mu maaso. Oba kitegere kintu ekyo. Katusaba gavumenti etuyambe. Gavumenti mwagala ebayambe etya? Anti kati gavumenti etuyambe kuba yo gavumenti erabe esookwatagana ne baki n'abalamuzi. Tusaba omusajja akkirize bamweyimirire. Tusaba aweebwa obwenkanya atebwe mu komera bw'aba nga bamusalira ebbanga kubanga tukoye okutambula ne babaleeta ate ne babayimirizzaayo. N'ekirala waliwo abaana abali basoma bali ewaka batudde ekyokuba tebakyakiina ate nga n'ekirala bantu bangi bye yali ayamba. So tusaba bw'aba yazze omusango tuli abantu bangi abaana babadde alabya famire zabadde alabirira nga nange kwendi tukoye bannayo at least batugambe mutugambe agenda kumala mu prison emyaka 8 tumanye agenda beera mu prison tukoye ng'okwewuubanga ku kooti nga batugamba ebitakwatagana batubuulire ekituufu batulaga nti omukyayina yavaayo gwe bayita wadda waali mbadde mmanyi omusango we baleeta omujulizi guba kugenda mu defense. Lwaki baba batwewuubya ku kooti nga batubuzaabuza buli lunaku? Omusajja bamugambe agenda amala emyaka 10 mu komera tukimanye kubanga ffe ng'abantu babadde alabirira tusafalinga tukoye okubonaabona. Gavumenti yagala naffe tutandike kubba naffe balyoke batusibe. Kati leero babagambe gitategeerekeka nti yakola bwati naye nga kituufu kya byonna bamuteekako biteeke kubanga waliwo bajje n'abamu abalina bye bayisaawo kubanga twafunamu obutakwatagana mu pati ya NRM. Omayisi papa abadde musajja we NRM nnyo biki naye tukabira omulanga mami waffe Nalweyiso bandi Nalweyiso tuyambe otwesonyiwa otute byaliwo naye tusaasire. Mumbeere negizibwangawo nga bakwata sipapa mami Nalweyiso yavaayo n'agamba sipapa mubbi biki abadde amunoonyereza nga kayagala bakwasi. Emisango gye boogerako simala myaka egye lwaki tebamukwatamu egyo emyaka emisango gye baleeta essaawa eno mbyabba. Naye nga mazima ddala mami Nalweyiso wabanga yagamba sipapa nti yabba Omusudani biki n'amulemerako n'amukwata n'amuteeka mu komera. Wano baminisita babba amabaati obuwumbi n'obuwumbi talina nsonga gye yavaayo kwogerako yadde. Babba amabaati ne babata ng'ate babakutte n'obujulizi batulimbalimba mbu balina obujulizi tubatumye obujulizi tetubulabako. Bambi tukaabira omukazi oyo mami waffe omulungi atusaasirire byasooba byonna kubanga obudde buno sipapa obudde buno abantu balabirira abantu bafaako mami Nalweyiso suubira nti asobola okuba nga abalabirira obanga abafaako naye nga tuyita mu mbeera y'okunyigirizibwa tuli bubi nga ffe abantu tiimu sipapa n'abantu abalala bangi abatasobola kujja wano mu kamera abatasobola kulinnya. Waliwo abaana abali ku makubo, waliwo abaana abasoma obudde buno abatakyasoma, waliwo abantu bangi abaddeyo ku lwa sipapa naye ng'obudde buno byayimiriramuko olw'ensonga zino eno ze bamuteekamu ebitategeerekeka. Naye nga tusaba kikyo ekisinza okunyiga kuba tulabye ofulumye si leero lwokka nze buli lwenzija ku kooti nyigirizibwa kubanga batujwetekako buli lwe tujja mu kooti ne batugamba mudde omwezi ogujja nga tewali kigenze mu maaso. Naffe tuli bannayuganda balina okutunula mu musango gwaffe abalamuzi batusalirewo tukoye okujjanga ne tutula ne tubanga abasibu mu kooti batubuulire nti omusajja bagenda kumusiba emyaka 10 tutuule waka tumanyi tugenda bonaawo n'emyaka 10 okusinga okujjanga mu kooti ne batuzangayo. Omusango bagamba gulina omujulizi baleeta omujulizi omukyayina
ne bamutuma footage gwe yagamba yasooka n'agamba teyatamulabangako simanyanga kamera ziri mu black and white yali amulabyeko byayogera tebikwatagana gavumenti eveeyo etuyambe ffe ng'abantu essaawa yaleero tetutunuulidde sipapa yekka tutunuulire abantu baalabirira famire zazze ng'alabirira ng'aliisa okuva ku makya bazze ng'asasulira amayumba ne twebaka tukooye okubonaabona maama Nalweyiso mukwano gwe yavaayo n'ogamba mbu obadde ng'omwekengera emyaka n'emyaka emisango gye bali mu kuleeta essaawa ya leero bawuza gya 2 emika bambi muveeyo mutuyambe nammwe abeeyita mikwano abeefuula nti mwaliko mikwano gyaffe ng'essaawa ya leero temuvangayo kamiliyoni esika embuga tukooye mubeere emikwano emituufu ensi tebagikungulwa essaawa ya leero kiri ku sipapa enkya kigenda kudda ku mmwe muveeyo mumubeererewo temumubeererawo because yalina ssente ng'asobola okuwa akakadde mumbeere embi mumubeererewo amanye nti munnange nalina emikwano nga nnina newemba sirina gyakola ki jabe ate obulamu bwe businga essaawa ya leero ayinza okuba talina naye nkyagenda kukola ki kubanga alina so mubeere emikwano emirungi mwenna sigenda bamala yamanya kuba mwenna mbamanyi muleme kutweyisizaako nga babi esika embuga kamiliyoni buli omu emitima egyo temugenda kungulwa enkya kiri ku sipapa enkya kigenda beera kugo muveeyo ku maama Nalweyiso tuyambe gavumenti pulezidenti Museveni tubeererewo mutaata gwe muzeeyi waffe gwakulira lino eggwanga gwasobola okwogera ekigambo kimu